ziwa mu kisolo era bagamba temwagala abaagala baki bangi nze namali naku nga 3 nga 7 ndowooza nsonga eyo sindowooza n'abantu abo balowooza batya naye nabo tebayitamu nga bagenda mpolampola ffe bwe mutu wa sente tukezakola ki ezayitawo tetufuna abazira kisa okuba ali ku mwami Ssentongo Ssaalongo yatuukira mwami Makini paka wansi wa muganda wa Brian yani Ronald n'abalala baliwo naye nabo era twatwala obudde kubanga twalinga tulina okufuna national ID n'okusayininga empapula ezo kati omuntu naye mumatiza olina kufuna mira n'omukaaba amaziga ne bakkiriza ne basayininga kale nsaba bakama baffe bano babiwabakola bakole ku speed kubanga bano bajja kutwala olugambo ate eri era badde nti ate twalya ssente oba nti amasannyalaze balesega 3 phase bagenda kubakuba mwena ga bamalewo so bakama baffe ne babanyonnyola naye banaye bano batuyamba bakola kibakitegeera oberezi ba Yesu omukama bulungi amanya nze ingini Nsubuga Jamada nga nkolanga project ya Northern Region. Northern Region etandikira Bombo, Nakasongola, Arua, Kotido, Moroto. Mulimu ggulu ne Kitugumu ebyo n'ebifo nga offices ziri Lugogo Sadi Street kumpi ne New Vision. Kati nasinga genda wala kanyandiwe timu ya kakati kati Scorpio mulimu guno oba emirimu gino Bombo Nadije Kapek Matuka Galozi ne Wabitembe naye mu bitundu wano katandika omulimu guno twasangamu buzibuzibu watu wagenda tumawunja okuzimba layini yaffe nga bwo omukulu wayogedde abazi yabikidde wane zikuba abantu ne babawo example ya Arcade ogenda mu kibuga wali mu kibuga omwo otambule kuno zanga transforma ku tubu tulaba ziteeka muli munda mu Arcade munda ezimu ku bizimbe waggulu naye twawe transformer yabisi uliye kwasa okusonga ate bati ate abaana atambe kwasa manyi ga kisajja tebajja kuzaala nga abasaza gaise waggulu naye twasanyuka nnyo abatuuze ab'essaidi eno bataka tente Kasaafe batuwa omukisa ogwo ekisikala nnyo eyo tuteekawo transformer omanyi mu polisi ya gavumenti transformer omuwa ekitundu nga kirina amasannyalaze nga tegamala nemugenda ku office nemusaba ey'amasannyalaze kati nga ano muli Magigi nemugenda nemusaba nti mwagala kubongera mu layini esansi tegamala nada ku bantu abakola emirimu gyetaaga amasannyalaze wabadde watuuka ekiseera olaba mu neiba waayo ate gwe nga takola ki atoyaga naye ngaekizibu kiva ku mukono gw'amaki amasannyalaze twayita mu batuuze batuwa emikono gyabwe tugende e Magigi tuwandiika ebbaluwa tusaba amasannyalaze nga tuyita mu ofiisi yaffe ya LC1 nentwala ebbaluwa kubanga kyali kikizibu kyamaanyi nnyo natuuka e Magigi nga transforma mazima ddala eriwo ekiseera ekyo baali bagitadde ku layini ye Namuronge naye nga wetutunuulya ffe Namuronge bano abatuuze tebajja kufuna mati sannyalaze nengamba nedda Namuronge mangi balabala gyeyite yita mu kyalo ekituddako bakitalwadda nakitegeeza nti fe abalwadda bitukoledde abaati abalwadda tetugana nawe walina ekizibu naye ate ffe okuyingiza kwali kusinga muki kitundu kyaffe okusaba Magigi ne bagamba naye muteeke ku Bombo kubanga Bombo ffe kutunuulira adange eyita wansi wali era nebaza abakusannyalaze kibadde manya nti emikono gyali gyaffe ate ffe tugenze tusaba amasannyalaze ate batuwadde ate tuwagaine projekiti ekolaki ejja njagala bategeeze nti amasannyalaze buli ogabeerako nga matono nalina bizinesi oba tosobola kukola ki kukola kubanga ebiseera ndowooza mubadde ekizibu kyembadde muyita mubadde mukikola ki mukiraba wawenzija nti eri eyo eyawansi eyo wali transforma n'okwambuka eno waggulu waffe n'eddwaliro lyennyini lyennyini terina amasannyalaze era kibadde kizibu nze mbadde kyamani w'akakiiko k'eddwaliro ebbanga naye ng'obuzibu tusanga waliwo eddagala lye baleeta eritaaga fridge naye nga
zone ze tuwaayo amasanyalaze matono kubanga eddagala liba lyetaaga likola ki naddala ebagemesa abaana ku Monday n'Olwokusatu lyetaaga kubanga liyita mu free nti olwaleero tubadde tubalindidde n'ennyonta nnene oba tugamba nti mugitaddeyo wansi wali naddala tetufunirako tugaba lwaki tebaatukonekitiriza ne ssebo tusaba ssebo omukulu gwe bakwasa project bakonekitinge amasanyalaze gatandika okukola ki okubeera nga kwegali tubadde tulindi we mwateekayo ate ne mugenda ne tunyiiga tugaa ati bakulu ate bataddeyo ate ne bagenda nga ne bataddeyo tukali tusuga kuolwa okukola ki okwatirawo naye ne tugaba waki kitegeeza okuba nga kirimu ebintu bya tekiniko tugaba ebyo byetaaga bo wennyini abakulu bakole ki naye tusaba tuviira mu kitundu kino ebbula ly'amasanyalaze okuba nti ttono libeere nga likola ki nga liggwawo baffe obweyamo twawulwakwasa tubasabya nti okuba nti neyibba wagundi alina ono talina ensonga eyo ekome tuba tomukoze ki temuze mu kitundu kyaffe neyanza nnyo neyanza ekijja kwogera bingi endala gyensidadde njagala gyendowooza getwalikyusizzaamu nga mmwe aba UDCL kwe kuba nti amasanyalaze bwe gabanga gafunye ekizibu oba gagenze ne mujja mu bwangu tugenda ne tukuba amasimu ne mutugamba olinaanyeewa tujje tukukoleko tugamba mba mwagala mufune we mutuukira amangu musobole okuntuukako nze afunye ekizibu ne tugamba ndi kumpi n'eddwaliro lya gavumenti nonsaba nompa referensi nembeera nayo olunaku ne luziba n'enkya nekituukawo n'omulala bw'atyo banneyibba ekyo ekizibu ne kibaawo ne tumala ennaku nga mmeka nga 3 amasanyalaze tetugakoze eki kakati ife mu kwetaasa olwa insecurity kuba amasanyalaze lugaba tegaliiko tubeera ababbi baba baki babeera bangi kitegeeza ffe tuba tulina okwetaasa tulabe engeri gye gakola ki kwe kufuna abaakazibwako bakamyufu ife tusobole okuva mu kizibu ekyo ate mmwe ne mujja ne mugamba temukozesa bakamyufu naye nga te bakamyufu abo bataano baffe nnyo be batutaasa ogenda no ife nga ffe kati wano tugenda ne twekola mu kikubuulira ne tugamba abatuuze bannaaye muleete 5 omutwalo emmeka tukole ki tuddeko ne tugenda tuddako naye ate mwe ne mukirabanga ki ekizibu kati ffe wali waggulu nze wembeera olwolwo gabadde gamala ewiiki ne gavaako ne gamala ewiiki ate bwe gavaako kati waliwo ekizibu ekiriwo kasa gavaako nga tubuuza gavuddeko kyenkana ki mu 12 gavuddeko eri gavuddeko nti nedda tuvuddeko katundu bwe tuti nti ho tufudde tugenda mumala bbanga nga tegakoze eki kuba bwe tukuba essimu nti wanti bwe wati oba mukitegeera nti kitundu ki abantu bwe babanga batono katugeze mayumba nga 30 temufaayo okujjako nga mutegedde nti kitundu kinene okitegeerera ffe kati kyekizibu kye tulina ekyo mpozi n'ekirala kati waliwo abateredde abala tebakoze eki tebannatereera waggulu wali okutandika mwami Nviiri mu chairman okutandikira wa 10:10 okudda eri yonna mu bakatende amasanyalaze bwe gatuuka ssaawa 12 nga gatandika okukola ki nga gatandika okumyansa okukola ki bwe gato gassa ebintu by'abantu kati simanyi oba eyo yo bo tebalina kuba kweno transforma awo kyesimanyi naye nga ekizibu ekyo mukitereeze tweyanziza nanze munnamawulire era ebiro byonna gye twaliko nze namala wiiki namba nga ndi mulwadde kubanga omulugi ogwasooka nze natambula mu simu okudduza empapula ezo bamaze okuteekayo buli kimu tulinda transforma abatuze ne bakola ki ebekyanga ate nange mbalinaanya nejja nengamba mukama wange ti abatuze bakoze eki tugamba tukoze tutya naye Katonda ono takola ki teyeerabya twayita mu batuuze bakku abali ku Kasatu loodi eyo olw'ekizibu kyaki tandikira ddala ku kolansi
obuzibu bwe twafuna ku luto yasooka tetwava njukunju nga batubeera tukola ki tubawa empapula twawabula bagendwa ki omuti twakitegera luvannyuma abantu betutawa mpapula ne bikyanga ne beekolamu omulimu nabana abatusayiningira nabo bakola ki ne beekyusa baakuba enkiiko eziwerera ddala bakama bakuba ne bajja ne babatuuza ne babannyonnyola abantu bakola ki netubeera awo abatusayiningira balini batusayiningira byakutambula n'omukubira essimu siriwo noddayo yokera ku 11 paka wanaakola ki wanaakusayiningira kati bwe lutuuka ekiseera bakama baffe bano baalwawo ng'emiti egyo gikyaliwo ne waya kati bali abaagatuma ne balowooza tubeera kuzizza bana abanyawo nga twasoma pulezidenti beesibabo bebiri ne bagendawa mwatugamba ebbanga lyawe temujjawo bintu byammwe lwaki tuwulira nze nga buli lunaku mpita gye twakola ki tetulina okuteeka ki naye mukama lwakyalumu bannaffe bano bakama baffe bali nga tutambula bulungi ne kontakita nga tuterayo ki transfoma kirungi nnyo era nga namba era nesitakinga note era nina abavubuka bempise abali mu kujja nga batambula mu layini okugezaako okulaba nga tubalansinga load nti nekiri ekizibu mukama wange kyayogeddeko ekyolweggulo ku peak hours etuziyita peak hours nga naddala tukomyewo ewaka ono ataddeko tv oli ataddeko fridge oli alugolola tugenda kufuba okulaba nga leero ekizibu ekyo tukikola ki tukinogera eddagala feri mu technicalities zaffe tubeera tupima load netumanya teno saketi erina load bweti fezi bweti nene erina load fezi bweti so olunaku lwaleero insha allah tugenda kukubaawo nga tukoze eki ngekyo tukimaliriza so that buli omu aenjoyinga project nga bakama baffe baali bagikoze eki bagituwadde neyanzanya mukulu amanya Kivumbi Amil, project engineer kusaidia contractor ya World Features. n'omukubiraye walisaka bulungi leka kugaako ennyo akyusa nateka ku layini endala ate kati mu process eyo okukyusa okutera ku gundi gweyagala eyako ennyo fezi eyako ennyo oluusi ayinza okukonda ku kaneiba galamika okukola ki okulegeya nabanga oluusi n'okumuggyako neiba nga oluusi nayagala amwagalamuki akasente siba mukiraba aye nera ebiseera ebisinga yebikubisa transformer nayikira transformer eyo mpya transformer nga yakubye embugo teziriyo ate za bbeeyi muzo twala omwezi nga muli mukizikiza netugaye mukubagala nnyo naye mufuba okulanga mubeewala walekayo mugaya tulwawo netujja tereezaamu eyo gumu ekyokubaawo tujja kitereeza naye nga nabo mubeewa mufuba okulanga mubeewala watwasomaffe empya gye twakaleeta empya kapyata egenda kwonooneka ate kati bweyonooneka nemumala omwezi nga temulina kiba kikola kiba tekikola mufe nnyo okulanga mubeewala talabika ng'ekimuli kyaki kyendaga newunyiza nnyo olukiiko luno okubeera nga lutudde kubanga ffe twali twabivaako naddala abatuuze naye newunyiza olwaleero kino okubaawo kati mu bufunze obulumi bwaffe buli wano abantu abajja nga bakamyufu batambula amasannyalaze nga omugonjodde nti matono ne bajja ne baga nti katubateeke ku direct tubalekere ekipapula mbirabye nnyo mu banneiba ne bakulekera ekipapula ne bakuteeka ku direct naye bakuteeka ku direct era amasannyalaze ne gasigala nga gakola ki nga geeyongeddeko naye nga si nnyo kati ne wajjawo ate abalala ne baga nti bakuwadde batya ekipapula kino ne bakulyamu ssente kati obulumi bwe tuyina abamu batuga nti Uganda yaffe kyo kiki yensonga lwaki bannembaga nti newunyiza kino okukola ki okubaawo kubanga naffe si kye twabadde tusuubira ne bannamawulire okukola ki okubaawo naye mbaga muwulidde omulanga gwaffe tubeebazizza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala
naddala ffe abakatende zooni tuli bubi, abantu emirimu gifudde, abantu abamaduuka basiiba bakola ki, obutunda bayiwa buyiwe, naye tunaasanyuka nnyo ekitongole kino UEDC bwe munaabanga muwulidde ki omulanga gwaffe. N'ekirala bakamyufu omukulu bayogeddeko, bagezaako okwanguya emirimu, naye ate bw'oba otugambye nti nno bakola ki mubeewale, kituufu kubanga olumu batukozesa ki ensobi. Kati twawule tutya wewawe amagandula mugakola ki, naye n'oli ajja kukola kyajja agenda akubisa eki. Kati tusaba mututeerewo enkola okwekengera. N'ekirala ekyokusatu, waliwo mita zino empya ze mwatuleetera. Kati mita ezo twebuuza, nze nafuna mita ziringa 3 nkunya, naye ngenda okulaba nga emu efudde omupangisa wange nga ate kano ka mita kewaleeta kewagenda n'osaba kafudde. Balina obuntu bwe bajjamu nti kano kasiridde. Kati ne tugaa nti mita zino empya zenfu oba neyazza nnyo. Amanya Ntege Fred. Tusanyuse nnyo okuba nti ekitongole kizze okutunula mu nsonga zaffe. Erinnya lyange Muhammad Mugerwa, Secretary for Defence. Tuyina omukisa chairman okubanga bamuteeka kana n'akataano, bamubuuza kana n'akataano ku nsonga y'amasannyalaze. Ng'oyinza okulowooza nti ekituufu gy'akola. Abatuuze mu kifo ky'okubuuza mmwe olw'okuba tebabamanyi babuuza chairman, kyobola nga abadde ababeera bubi. Bamubuuza chairman, leero tetuuyake naga bannaye nange enfuba kandabe. Mu nsonga eyo ffe ababeera ku security gigatayase ababbi gye bakola. N'olwekyo security amasannyalaze gakola nga security. Kubanga mbeera eno ne nnengera asala ekkubo ne manya waliwo abazze mu kitundu kiri. Kakati bwe gaba tegaliiko ogenda okeera enkya nga owulya keesi nga 5 tuyinza okukwatayo omu, abalala ne badduka era ne balaba gye gavuddeko era gye balaga. N'olwekyo tusaba mubeere nga mufuba nnyo nga tegavaako biseera bingi. Abatuuze baffe babeera mu bunkenke. Bwe gavaako bagaba leero tulabye tugudde mu babbi, bagenda kitukola. Ensonga eyo ku bikondo waggulu ng'ekitaala kisobola okumulisa mu kkubo, omuntu ava eri ekiro ng'abadde adda eka ng'asobola okulaba gy'alaga. Amawulire ge bafuna abatuuze bagamba nti mita y'omuntu yeeyina okusasulira. Twagala kumanya ekyo mukitutangazeemu, mutukkiriza okuteekayo amataala mu kkubo ku bikondo, abantu babeere nga balaba bafuna security light. Kubanga mba mugataddeyo muba mutukoledde omulimu muyonjo. Ensonga ey'okubiri, abatuuze bano be mulaba ffe kye tusanze, obuzibu tusanze mu bakamyufu be bawandiika. Babawandiika kiro kitegeeza babeera bati okubateekayo emisana nga mujja kubakwata. Naye ekiro waliwo n'omufunampola alina amasannyalaze ge. Bw'agenda okujja gwakutaddeko ate olina asanga taliika talina zira ayita kamyufu muzzaako. Kuba y'oli aba akola. Kuba bw'amala omuggyako n'ajjako 5 mu abalala 5 abayinamu ku ssente mmwe musigala mwase. Kati bano ne bavaako leero n'enkya ne mukubira ne babawa referensi basobole okukomawo. N'olwekyo kamyufu wadde mumukozesa nga bumaze kulemererwa bano. Kubanga chairman yatugulira ettooki ekuba walanyiza okusinzira n'ekuba ku ddwaliro. Naye twagala kumanya era mubuulire tubakole tutya singa mukuba ettooki nga mulaba si wammwe. Tumukwate tukole tutya. N'olwekyo ekyo nakyo twagala mukirongooseemu kubanga bajja ne balinnya waggulu ne bajjako abafunampola. Musanga switch yonna yavuddeko ng'ate abalala engulu baase ate emmanga bakola ki baazikidde. Ensonga eyo twagala nayo mugitululemu. Bagenda kutaasibwa batya buyako obukadde abamu bubakola ki bubasumbuwa. Obukadde bubayitoba batya. Obo ekirala mpozi n'ekirala ate era ekiriko obu abamu bwe bakatwala bagenda okukazza basobola omala emyezi oba omwaka nga tebakoze eki tebagikomezaawo. Kyokka bwe bagenda omuwa akalala badda babiniseeko ssente eki mpitirivu nnyo ate zabadde takozesa nga alina ki. Kati enkola eyo simanyi
calculator olumu waliwo yagambako wawulo naye akirabayo bamubala naye ate kiba kisusse mu kiri kyeyalikoze eki okitegeera kuba tosobola kugamba omuntu akozesezza omwaka gumu omugambe mitwalo 45 okitegeera mu bbanga eri ekirala yenze Ssalongo Luswa Anatoli ndi mutuuze mu Lwadabbi. Ekizibu ekiriwo bye tulina kati amasannyalaze gagenda ne gagenda gatuuka ne gagenda n'omala olunaku oba olusosoose n'okuba mu namba ze baatuwa toliwa nonyonnyola nti ndi Lwadda nti waawe tubuulire bulungi ekintu ekyangu ekyokulagirira nti ndi kumpi n'eddwaliro lya gavumenti ne bakuwa reference namba n'ogamba bagenda kunkolako n'oba mugumu olunaku ne luziba n'enkya ne lukya n'olulala luze ne baleeta ow'ebbiri ow'essatu ne muziweza baate kye batukolera banguwa okujja muba muli awo nga bakoze eki nga batuuse kati ku nsonga eyo ddala oba muba mwagala tukole tutya nga ennaku mmeka ebikolobero byebiringa ebikolobero mu nzikiza okiraba kati ekyo mukisayira eddagala muba temwagala bakamyufu bajje obwangu kyekisinga obukulu bwe tubakubira essimu mutusaba reference number okwanguwa mujje mwakole eki mutuuke ensonga eyabakamyufu ereme kukola ki kubeerawo. Ensonga endala ensonga ya bumita obukadde obumita obwo obukadde bugira butya enkola yaabwo kubanga omuntu bwe bavaako kamita akakadde bwe kaba kafudde okukatwala bakatwala ne bagamba sigazaki ekipapula bagenda okudda nga sente ze bakuteereddeko nyingi nnyo ng'ate kikwetaagisa kusaba mita ndala nga sente ze bataddeko simaya zino ze zaateeberezebwa zewakola ki zewakozesa ekyo nakyo kituukemu ku nsonga y'okuteebereza muteebereze ebiki ebituufu oba si kyo ama mumuleka yake kubanga ekizibu tekiba kikye naye gwe n'omubigika ki omusolo ogwo gwonna mitwalo 5 ekyo weekiri. Ekirala twakyogeddeko simanyi obeeramu mu kivunaanyizibwako eri tegannaba kutereera bulungi katende zooni nanyonga Agnes obuyako obukadde bwo tebuleeterako ddala ffe ababulina tewali amasannyalaze gabeera nga kaleeta bakayitibwa batya waggulu nga tegakaako wadde twasokerako ddala olw'okubufuna obuyako obukadde era abo bakamyufu we bajja n'omugamba ye nange ng'ekizibu akugamba eki funa yako omupya. Tusanyuse nnyo okubalaba okubanga mututuukiridde. Nze ensonga eyange erinnya Katende Robina. Bannange ensonga eyange yakwemulugunyaako nasaba amasannyalaze oba emyaka emeka neetoolodde mu ofiisi zammwe sivaamu oba nsiiba namu naye na buli kati sifunanga masannyalaze
sifunanga masanyalaze ensonga eyo tugikole tutya nga n'abamu kati bajulira umeme nze sitidde kyogera bajulirira umeme naye ensonga eyo mugikoleko mwaba UEDCL mukole ebintu abantu bye beetaaga baleme kujulirira ate umeme kati nze ndi wa muti gwe nasaba naye amasanyalaze yafuna ne mita ne bagireeta n'asooka obutayaka mmwe mu ofiisi zammwe mwabana abatutambulamu era mmwe bamwera n'agamba nti akantu ako anti batuwa obuntu obukyamu mbwe obufu mbwe era bagenda kuleeta obulamu ekintu ekyo kiri kitya nenze ne baŋŋamba nti omiti tegiriiyo gibulako waya naye nga nabimaliriza byonna basaveya bazze ewaffe emirundi n'emirundi nga nze maapu ya Lwaddabi Katende Robina mumuzikiza mufune obwenkanya bannange UEDCL kitususeeko bannange abakatende zooni babonaabona baneiba kubeera mu nzikiza services zonna twazibawa tuzikola banefe nze sijja kozesa ate kamyufu kuba sikirizibwa kozesa kamyufu si kya muntu bulamu Saidi eri mukama mulungi kiseera kyonna banna ekizibu ekyange nina neiba ewange gyaleeta kamyitake ne bwatutanga tuli era tulina mufiira bannange tukole tutya ku nsonga eyo okujja ewange okukyajingirayo ng'ate era sobola muganga okulodingako nkuyambe ku buntu obwo si bulungi bwe bupya bwe tuliko bwe twogerako eyo nsonga yange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange kyaterekera Rehema ndi mukuze wa Katende zone bagamba ekituufu ndi ku direct itayiino anti abo bakamyufu mbakozesezza leero omuwano yako ennaku 2 n'ofuna omulala ne bagamba kozesaako ono simanyi nakomenkereza yayonoonese nsaba kunnyamba oba nfa oba nnamu kuba gwe nasembeyo yaŋŋambye bagizikamu obupapula siina nga tozirinnya waggulu naye be mbadde nkozesa ki kati nsaba kunnyamba kunkebererako weba nnamu munanteerayo bweba nfu mumbuulire ekiddako. Julie Winston nze nja kwawukanako n'abatuuze abalala naye njagala okwaniriza ennyo baganda baffe abakozi baffe aba UEDCL tusanyuse nnyo okubalaba ekyamazima tuludde nga tubonaabona naye mukama mulungi njagala okutwala okusiima kwange ennyo okusookera ddala eri mukulunviiri ono Susan Nakibuuka gyekiti Matuga Lwaddabi nze musawo wammwe ow'ekyalo kino. Ekibuuzo kyange kiva ku ki amasannyalaze bw'okumawo nga gaweddeko fe abalina bumita obupya n'oloadinga ne kagaana n'otwala ewa neiba ne kagaana ng'olina kuyita muntu alinnye ku kikondo. Kyekibuuzo kyange. Obutambula obwo wabuyise oti obubiri obwo wali obwo bulitumanyi osaaginga nobanga bukola ki obwatuka. Katende zone kyekizibu ekiriyo wali obutambulayo obungi tukoze tutya abaana abanaabera ku distribution okubanga bali tuteetera gye EDC sebo neyanza keti eno bali ku phase eno bali bwe bati naye era benkana bwe bati naye kati bono owakamyufu sente kubanga oyagala kwaka mu kiseera ekyo mu maaso ate togenda kwaka otya kubanga
ye kamyufu agenda kujja alinye ku muti akwata akuteekeko fezi emu ebeere overloaded mugenda kwekanga nga mwenna muvuddeko olwokuba ye ayagala ssente ate n'ekirala mujja kyegendereza tulina era mu byalo gye tuvudde bakamyufu abo muze gwe bayina engeri gyekiri nti abeera ku kyalo kuno kumpi nammwe agenda kujja mangu bayinamu omuze bw'aba talina amuzaakyaggulu ng'afuna wagenda ng'agajjako kuba akimanyi mu buli mbeera gwe mugenda okukubira mumuwe ssente afune watuula abalinde mukube era mu bwangu ddala nja basuubiza ajja baagabaddizaako naye tekiri sustainable. Engeri gye tuzze mu meeting eno tugenda kwongera okukwatagana ne chairman wammwe era ekyamazima sigenda balimba nti mwenna ngenda bawa ennamba yange naye at least chairman ne vice chairman bajja kuba n'ennamba yange neya manager bagenda bba nayo amasannyalaze we gavaako bwe mu reportinga n'ofuna reference bwe noolaba nga baluddewo okukolako tegeezaako chairman atutegeeze tujje mu bwangu tusobole okugjawo eri ensonga y'abakamyufu okutaataaganya amasannyalaze g'ekyalo. Tuli basanyufu nnyo ffe nga UDCM olwa kasitoma baffe mmwe era tubeebaza olw'okukozesa amasannyalaze n'okugula amasannyalaze. Projekisi zino tuziteeka mu bitundu bye tulaba nga bakasitoma amasannyalaze bageetaaga ate era bagakozesa. So tukiditamininga tutya? Tuditamininga meters ezigula amasannyalaze ne zigakozesa. So era ne bwe tunaaba twetaaga okwongeramu projekiti endala. Waliwo omwami tebamuwadde mukisa kwogera naye engeri gye yambeeredde wano okumpi n'aŋŋamba lwaki tetumuwaayo ku transform enneneko tetubawaayo ku transform enneneko. Transform ennene ejja kujja naye kijja kusinziira engeri gye tukozesaamu amasannyalaze gye tugagulamu kuba ekyamazima nga tuvudde mu byaki kye tuli mu bizinesi tutunda amasannyalaze bwe gaba tegaaka nga tegaliiko nga temugagula tuba tetufuna. So yensonga lwaki tufuba nnyo okulaba nti mu masannyalaze gonna ge mukozesa mugasasulira such that tobula tuteekayo meters. Bwe munaabeera nga tuli ku DS nga temulina meters tetubeere ne tutunula mu system ne tugamba ekitundu kya Lwadabbi kya Katende zone kirimu mita 5 tetubeere ne tugamba eyo transform ebabala naye ng'obutuufu waliwo ababba amasannyalaze transform eba tegenda bbamu. So kyenva mbeekaleginga enna tuli bannayuganda buli omu abeere mukuumi wa munne toleka munno ye kuteekayo abeere ayakega bwereere mututegeezeeko tusobole obbafunira meters bakole ki then kimanyi mugenda kuŋŋamba ku nsonga za meters ezirwayo naye ekyo mukama wange ajja kwongera okukittanyaako. Manifalo musaguno okwebaza waliwo kyamanyi oba ndooza vice abadde ankubira essimu amasannyalaze gaffe ekiro gavaako bwe gavaako abalala ne badda ffe tetufuna naye mbasuubiza mukabanga akatono kweno projekiti gye tutaddewo tebigenda kuddamu kola kikubaawo. Nsaba nsooke mbanjulya ttiimu mulowooza pulezidenti yekka naye naawe oli ki gavumenti yeffe kitegeeza buli ekikolebwa mu kampani eno gye tulimu kati gavumenti ekola ki ekikola bw'otakikuuma oba webbye so mbakubira omulanga ekibba waya kyaddamu abantu bajja ne babbayo waya ne baleka ebyalo nga tebiriiko. Bwe buzibu etusinze ofuna mu projekisi zino mbasaba n'obuwombefu obungi mukuume kye mufunye. Transforma ffe tuleese naye kyammwe tufunamu naye tokunyigirizibwako ofuna gwe mutuuze nga babbye waya ezo oba transforma nga bakikozeeko ekikyamu bunene nnyo. Mbasaba n'obuwombefu kye tufunye tukikuume kisobole otuganya nga ffe abadde bakinze kuba ebbanga lwadda lyemaze ng'erinda dene banzala kumpi omwami ono amanyeewo naye ebizibu byano birudde tegubadde mwaka gumu ddala mubadde mugamba maneja kumeme ng'ekyaliwo eri kampani ng'ekyaliwo twali bulungi era abamugambagamba mulimba naye kirungi projekiti ezze ebintu bigenda terinda. Kati nga nzizeeyo ku nsonga y'ebibuuzo omwami yayogedde nti bakubalira ssente nnyingi
naye bwe tugenda ku kya mita oluusi wabeerawo shortage tuba tetuyina nga weziri omwana bwajja nakebera mitayo nga nfu tugamba mufe kya kasitoma muleka munzikisa ate ngaokufa kwa mita si kukwe katumutetenkanye tumuleke n'amasannyalaze tumuwe olupapula mita bwe zinajja tujja kumuwa mita nga tagisasulidde naye amasannyalaze gobadde okozesa oba olina okukola kyogasasula tugabala tutya tugenda mu sisitimu netukebula nti emyezi 6 nga mita tennafa obadde ogula otya bw'oba obadde ogula emitwalo 3 era gye emitwalo 3 gye tukwata ne tukubisaamu emyezi giri gyonna gy'obadde tolina ki ka mita naye ate oba kubalya ssente ng'olaba tojja zisobola abazibala abantu oyogera nabo nobagamba naye ssente mubalidde ki nyingi era ebiseera ebisinga bwe kigaana bakuleeta ewange bagamba maneja bino bibyo netula netukubuuza mukazi oyagala osasula kuba ekyamazima tetwagala kuleka nga tolina amasannyalaze kweza mu myezi 6 olina bizinesi amasannyalaze ogagala mita yafudde naffe tuli mu bizinesi so tufuna we tukanyiza okukaanya era ebiseera ebisinga nga tebannakulekako bagamba mita efudde katukulekeko tugitutte ekipapula kikino bwe zinajja tugenda leeta mita kitegerekesa so tebatula butuzi ne bagamba nti oli kasoma katumuteekeko emitwalo 4 nedda babala naye ebiseera ebisinga bwobuze nga omaze emyezi 6 nawe oba omanyi kyobadde okozesa emabega nga mita tennakolaki tennafa era we tutambulira awo then ensonga ya masannyalaze galwawo aga gavumenti kakati gavumenti tulinamu okusoomoozebwa naddala abantu abasaba amasannyalaze mu 2024 enamba z'essimu eziriko nkyamu tubonaabona mita efuluma ne tukozesa ennamba eriko ogenda okuba ennamba ng'oli agamba nze yali landiroodi wange nze sikyaliyo bw'omusaba ennamba agamba nze navaayo mu nveeko obanga ennamba yali ya wayama nti omwakkiriziganya ng'omulimu gukoze eki guwedde mita ne zibeera mu sitowa okumala ebbanga so mbasaba bw'oba osabye amasannyalaze kiwezezza emyaka 2 tukako ku ofiisi oba totuuse ku ofiisi reportinga mu customer care mama fesi njirabe eyo nkitegeera reportinga mu customer care ebiseera ebisinga bw'oriportinga ne bafuna ennamba y'essimu abamu be baba gafunye bawulira nti nze nasaba 224 ngafunye 226 waliyo applications nga 8 naye namba z'essimu zatulemesa mbasaba mutuukeyo then abalala abasabye ng'osabye 226 mita tennajja bwe tuba tufulumya mita ezo tugenda ani yasooka kitegerekesa okusinziira ku nnamba eriyo ogenda kusaba olwaleero ng'olwedde ninamu omutwalo gumu n'ekitundu ogulinzi kitegeeza olina obbalinda bonna baggweeyo then ojje tulyoke tukuwa emita naye wabeerawo obwetaavu obw'amaanyi obutasobola kulinda era otuuka ku ofiisi ne tulaba engeri gye tusobola okukuyamba then ekirala ekyabakamyufu mama akutte mita eyo mu ngalo ekintu ekyo kikyamu mwewale okukwata mita mu ngalo kuba ekiddako mita eyo singa ekubulako leero maama enkyano jano gamba nze maneja mita yange bagijjayo tusooka kubuza ekipapula kiriwa kuba ekipapula kyekiraga nti mita yatuuka ku ofiisi bw'oba tolina kipapula osasula emitwalo 28 okuwa mita endala mbasaba ofunye kamyufu nkivumirira naye katugambe okikoze najja nagamba mita nfu reportinga mu customer care bw'ona reportinga mu customer care tujja tuma omwana ajja kujjajjawo mita bakuleke n'amasannyalaze naye nga mita tugifunye mu butuufu bwazo kuba bwe tuba tujjayo empya okuleetera bano abalina ezifudde tusooka kuwaayo ezafudde kitegeeza yo we tuba tetugiyina mita tegenda kujja kitegerekesa then ekirala ndoze ky'amasannyalaze bakyogeddeko ekyobumita obukadde mita ezonnamu bagenda tereza zijjakwaka naye ziba tezikoze mu reportinge tubayambe kitegerekesa njagala okukkatiriza kino tewali masannyalaze ge tugaba nga tegali mu mita ekintu ky'ebitaala either nga ab'ekyalo mwekwata ne mujja gye tuli
ne mwerondamu abantu 3 ne mutuwandikira ebbaluwa twagala okuteekako ebitaala 3 tujja bisasulira bwe kitaba ekyo ku buli muti kuliko mita ku mita eziriko twogera n'abajjako ogwo omuti gwennyini ne tumbuuza okkiriza nti tuteeke ekitaala mu mitayo tewala eri element ey'okuba nti ekitaala ekyo tekiri mu mita mita eyo ng'oggyeko okubala amasannyalaze erimu kye tuyita ka protection okukuuma kyekintu kyonna nga kivudde gye kivudde tekigenda yita ku mita kigende mu transformer yemu ku nsonga lwaki tugaana ebitaala ebyo then n'ekirala ebitaala ebyo bwe biba tebiri mita tetumanya ki kye bikozesa so mbasemba mwagala ebitaala emiti gye mwagala okuteekako mugimanyi abalinako mita mubamanyi mwogere nabwe baba bakkiriza mita ebitaala tubiteeke mu mita zaabwe tujja kubasomesa engeri gye basobola obiteekako sayizi kyegendamu nga tenywa nnyo masannyalaze kitegerekese oba si ekyo mwekolemu omulimu mujje mutuleetera ebbaluwa ffe tujja babalira ebitaala tubagambe bamuteekako ebitaala 3 omwezi mujja sasula amasannyalaze ga muwendo bwe buti bwe mwekwatanga abakakiiko ne mugamba nti ofiisi ya chairman yajja osasula ffe nga tubateerako nga tukwata chairman nga tumugamba chairman buli mwezi biru yeeno kitegerekese ffe tubadde tutera okuvaavaako nga tuvaavaako tumala nnaku 3 nga tetulina amasannyalaze era nakati era nga tegaliiko tuli bubi nnyo ku byamasannyalaze gatuyisa bubi olweggo ssaawa nga 12 awo emu gavaako ne gaddako bwe gatyo gamyansa kwekyo ako tewali birala nzeewo gali teganaba kwonoonayo bintu kubanga mbadde ngalaba nengajjako kubanga bamanyi gagenda kwonoona ebintu byange erinnya eryange Robina Namukasa obuzibu bwennina yakowanga omukadde ssaawa emu bwewera nga nvaako mpaka ssaawa 5 ne galyoka gadda ne gaaka 5 ez'ekiro naye ng'okuva ku ssaawa emu ndi kunzikiza yako omukadde nze ndi mukannaakani wawaka wange siyina bizinensi eri awo ndikola naye nga nzikiza nembeera ku kando okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 4 zeneebakiramu ssaawa 5 ndi mutulo etaala ez'ebweru zendekako genda okudda engulunge ebweru zaaka 5 naye ngaokuva ku ssaawa emu sibeerako mbeera ku kando obuzibu bwe ngafunyemu nze kati bwe mba nga afunye kasitoma nga ayagala mukolako sikyasobola mukolera kuwayo kuba gaba matono nga dry atasobola kukola era mutwala wa neighbor ne muwayo akasente tulina bannaffe bababaako ewansi gyengenda ne muwa akasente ate nendyoka nkola ku kasitoma wange kati amataala gange gakuba tegakyayaka era kati nabuze kasola kenkozesa okufuna layiti mu nnyumba gatonda nze ndi wa saluni naye ŋŋanze nze neyogerako ŋŋanze nti mba sisobola kukola ku kasitoma nga azze kumukazanviiri mba tegasobola kukola okumusiba naye waba ayagala kumunazaamu omusibe era ez'okunazaamu muziba zinnema era bakimanyi nti owamashadiri amasannyalaze tegakazanviiri bwe buzibu naye nga obuzibu bw'amasannyalaze bwengafunyemu erinnya Nalimansi Sharifa erinnya nze Patrick nze Patrick Senkubuge chairman we Lwadabbi Matuga wano abamukwano mwenna abamawulire mbalamusizaako okujja nga tutongoza transformer eno nga tulina ekitongole kya UD Isero tubadde n'ekizibu kyamaanyi nnyo ekyenzikiza ate ng'enzikiza eyo evaamu ebikolo bingi ng'ababbi mwe bayita okutugomya ekyalo kyaffe n'olw'okuwanjaga okwo aba UD Isero batujjukidde ne batuwa transformer 2 ku kyalo kyaffe wano Lwadabbi era ne ku nsalo y'e Lwadabbi awe Kabunza bebali nnyo bebali eddala nagadde gatuyisa bubi especially aba business bantunda byakunywa ebyokunywa ebifa nga amata butunda n'ebirala bwe bityo
munanasi ebyo byo nga tebakyakolera ddala ate n'ekiro oluwera ssaawa 12 nga gavaako bwe gakuyambe gabeerako neera nga gaddiimu ne kati nkakasa nti tuyinza okuba nga tunaabawaddewaddeko bakulu mumanyi ebyuma ebikozesebwamu n'eddagala erisinga liba lya fridge nayogerako n'abakulu atwala eddwaliro ne bagamba agenda kusaba nabo separate transformer etakwatagana naki naza abantu abulijjo nga yo ekozesebwa ddwaliro lyokka kubanga olw'eddagala libeera mu fridge naye katusabe tujja kwogera nabo balaba nabo transformer yaabwe bave ku eno muvaamu okulongoosa kuba tugenze ku grade 3 mu kulongoosa abakyala ab'embuto mutoyinza mulongoosa nga tekuli masannyalaze tujja kubasabira tujja kukolagana n'abayudisero bafune transformer yaabwe nga ekya business nga bwe tukyogeddeko ebintu ebibadde bivunda n'awaka wennyini ziba ku bya business newaka ebibyo by'otutta oguze akanyama oguze akantu konna kutadde mu fridge nga tekola era byonna bibadde byonooneka. Mbuuziza ku nsonga eyabalemesa project eno singa yaggwa myezi nga 4 emabega naye era tuwajja ne tukuba byali byakusaba kwegayirira abantu nti kubo liweeriri naye tugende amasanzi gagenda kuyita bbali wa kkubo era naye abakugu bayinginiya babanyonnyola tewali buzibu bwonna ne mu kibuga transformer abantu ate batuula wansi nga tebakolerawo emirimu gagenda kuyita eno bbali ayo sirifeezi ejja tukosa ate olina abagedde kisembayo nti embwalamu n'amaanyi g'abasajja baffe bajja kola bati era ne batugobya project eyo ne tugijjayo naye nga baali bamaze okussaawo emiti ne waya zimaze okusibwawo ne twegayirira ate sayidi eno tebatukalubizza era mbeebaza nnyo kubira ddala mwami Ssentongo Ssaalongo mukulu Martini muganda wange wali Ronald wa Holosero ne mwami Mugerwa bonna baatuyamba ne bakkiriza so ekyo ne tukireka ekyabali kubanga balowooza mu kasente ge mazima nti LC yakwatagana n'ekitongole ne balya ssente naye abanyonnyole eno project teba ya ssente olede babongera mu maanyi masannyalaze singa gaba masannyalaze mapya kiwulikka naye bongera mu bongezi ki maanyi naye tusonyiwagane nabo baba bakikola mu butamanya ng'abakulembeze tulina okutwala abantu bonna mu mbeera zaabwe. Buzibu buno wadde bumaze ebbanga ki? Buzibu tutte emyaka nga 2 emyaka nga 2 kubanga twajjako sayidi emwe twasaba ntujjako ekatalemwa ne gajja eno naffe abalala bali ku sayidi eri ya Jeno Kayanja ne twesalakoko ne tudda ate ku Bombo line okulaba nti tukekkereza corporation eri ku sayidi eyo aye tuzzeeko wakiri eno nti amasazi tugaba galabika naddala bana ba defense bano bambi bakola ekiro omwami Mugerwa bwebasaasira n'atambula ekiro mu bugubi ng'essaawa yonna mubimanyi nammwe ababbi bakozesa nzikiza naye newe ali mu nzikiza yonna nga otobasaasira naye kati Mukama ajja tutuyamba ssebo Mukama wange tujja kuba nga tutambulira mu kitangaala kati era ekisembayo nkubiriza abatuuze ne bannayuganda mwenna bwe tulaba nga enkulaakulana nga zino nga zizze kalube luguudo sacrifice kubanga nawe gy'oyita senga muno yakubulookinga yakuzibira eyo wandiiseewa waliwo yagaa nti zamasanze nga ayina so yakudde eyo ne muga kati oli mupangisa buli kintu kyange opangisizza eno kati mulaba gundi eno etambula ya MTN eyamagundi wayeezo era waliwo abaganye emito gisimbawo nembaga kiyamba mmwe olina aganze saagala bamala kunsasula badde ssente sikkiriza naye kati ate bwe gayiseewo bali bamaze okugenda olwakitegedde nti bannanga ate singa namanya so naye bwe balwetagasa okusomesa abantu bategeere nabaana babumeme baana ba MTN baki basomesa abantu bamala okutegeera naye batategedde tebinkwatako kakananga ekyalo kyammwe oba ekitundu kyammwe kizza emabega. Chairman waffe erinnya ndi Mugerwa Muhammad, Secretary for Defense. Tulina tiimu yaffe nneneko bantu nga 20 n'okusoba tubeerawo nga tudeployinze abantu baffe okuziba amakubo abakyamu bayita naye beeyambisa nnyo enzikiza amasannyalaze gabadde gagenda basoba ne bawo ne batubaza ne bayingira owulira nduulu ate nga gyogenda okuddukira waliyo enzikiza
chairman nagezaako tugulirako ku ttooki zaffe ezikuba ewala naye era nga tufuna obuzibu obwo naye tuli basanyufu olw'ekitongole kino okubeera nti kitudduukiridde ekituleeta transformer. Abatuuze mpozi nze kyensinga okubakubiriza nti mwebuze kuba basingako tewuliriza muntu aleese lugambo. Genda ku LC buuzaako ku bantu abagunjufu bajja kubuulira. Enkulaakulana teyeetaaga girwanyisa kubanga egasa ffenna n'abayitawo n'abazze mu kitundu kiwaliriza ekitundu okuba nti kikula. Kale nno tubadde tusanga obuzibu obwo obw'enzikiza era tuba tusaba nnyo abalina obusobozi batuteerewo amataala okuliraana transformer n'ebitundu byonna bisobole okuba nga bitumulisa. Obeera olina wooli olengere omukyamu osobola omumanya okusinziira ku experience gye tuyina mu budde bwe tumaze mu security ava ku bibye ava ku mirimu omumanya n'ono omulala kyala kimpadde omumanya. So n'ekitundu kijja kutereera nga amataala we gali nga amasannyalaze tegongedde kuvaako. Erinnya ogambya? Erinnya ndi Mugerwa Muhammad, Secretary for Defence.